K'osisinkanye Bobi Wine owedde oyo mubuuze Mickey simu zitufane takyavaako mukisa wadde amasannyalaze agaba kisiraani. Content yali atambula bulungi kasita twamulabako emagera abantu ne bamuggyako engalo. Ekifaananyi kyo tekikyakola makulu wano okuleka ekisiraani. Ate nkubuulire kati weegenderezeemu kubanga alimu n'olwa supaayi. Buli amwekulukuunyaako bamukwata. Gavumenti gy'ovuma buli lunaku lwemanya gy'osula. Nze nkubuulira oyo aweza nnamba mu kkomera. Nawulidde nti obala kugenda Canada era bulijjo kye kikuvumya abantu embwa. Naye wakola ensobi. Passport togijjanga ku internal affair. Kati njagala kukulabula nti woolinyira ku internal affair bagenda kukunywa. Wakola bubi okubala omuzannyo guno n'otandika okuvoola abantu ng'akatabo ko tokajjanga mu Uganda. Ku internal affair tojjangayo katabo n'otandika okuvoola abantu. N'oyita abantu embwa. Mbu wanoonya ekifaananyi ky'ogenda okuteekako statement ye yasayiramu nti Uganda ekunoonya lwa bisiyaga. Nze mbatunuulira abavubuka abato, mbatunuulira ne mbasaasira. First of all, toyina wadde enkoko gy'owa maize brand gy'okeera okuggulira. N'okeera okuvoola abantu abalina be balabirira, be baliisa, be baweerera, ne be babeezaawo. Gwe n'okeera okubayita embwa. Sebo wafunye kaadi n'ekifaananyi ky'ogenda okukozesa kwa sayiramu y'ebisiyaga e Canada. Nze nkubuulira wakola ensobi emu obutajja passport ku internal affair. Awe wali omusirikale ali ku fayiro yo era bagenda kukukwata. Ate bwe muvaawo nga mugamba nti Calvin Kayanja totubuulira mirimu giri bweru, eyo si yenkola yange. Ayina passport yo keera ku Stafeva Uganda, sente zo ziteekamu omaze kulaba ku visa. Oli mwana wa buwalo ba wa bulenzi. Beetaaga bakiriina, ba waitress ne ba waiter kola mu mahoteri. Batwala mu mawanga nga Qatar, Dubai, Kuwait ne Saudi Arabia. Bakubireko ku noti 7 noti 627 bakuwaawo okusula, bakuliisa, bakujjanjaba. Interviews zigenda mu maaso. Nze nkulapula kubanga abantu bovoola teboogera. Niye nkakasa ebyo byonna byokola bibakosa maibulaza. Abasajja balina obuyinza n'obusungu. Osinzidde mu kiwunya kyeri tomanyi kyogenda kulya kyaggulo n'otandika okumanyira abantu. Wajjaayo bajja kukunyiga ensigo. Ate weegenderezeemu oyo aweza abantu mu kkomera era supaayi awedde emirimu. Bw'oba wamuwadde ennamba yo n'omubuulira ne gy'osula, poliisi egenda kukeera nkya. Nze nkubuulira oyo mubuuze badde Mighty Family. Takyavaako mukisa mubuuze Mickey simu zitufane ne bwapostinga video wako 0.0 likes. Family ye na gurupu ye yemulayikinga bensi yamwenenya dda. Nze nkubuulira tubadde tukunyumirwa mwoyo katembawo. Nega state wakoze ebyo tebabikola. Oyo takyalina wano mukisa gumuvaako okuleka ekisiraani. Akunkumuka kisiraani buli amuliraana yagwa. Kale ayinza okuyisaamu e Canada. Naye wakola ensobi egi passport okuba ntojijjanga ku internal affair. Bagenda okukusiba ejjinja ku ntula. Embwa ezo z'obadde ovuma banno bakugaye nti kati bagikuleetera awo bakugaye nti kati yiyo gikuba ensigo. Naye ng'ate ne ku nsigo basibyeko bbulooka. Gwe mujja okutegeera nti okuvoola abantu n'okumanyira abantu si kirungi. Toyina wadde enkoko wadde embaata gy'okeera okuggulira, okeera kuyita bantu mbwa. Nze ndaba kikulidde.